jako akawuwo. Abatuuze b'ewabukulwa Kitega beeraliikirivu okukwatibwa endwadde eziva ku buligo era weziweredde essaawa 4 ez'okumakya ng'abatuuze b'e Kitega mu ggombolola y'e Kawolo mu munisipali y'e Lugazi mu disitulikiti ey'e Buyikwe baatudde dda mu lukiiko mwetabye abakulembeze baabwe okuli Mmeeya Deo Tumwesigye Mbabazi n'akulira abakozessaako n'abamu ku bakkansala b'ekitundu kino okusala entoto ku ngeri y'okuzuula ekivundo ekikyuma ne kimalako abataka emirembe era lubadde lukubirizibwa ssentebe w'ekyalo kino. Abatuuze balumiriza maneja wa factory eno olw'okulemwa okufuna ekinnya kye babika bwe basobola okuyiwa amagi n'okusuula obukoko obufudde ne basalawo okuteeka kungulu ng'empewo olufuwako naddala obudde obw'ekiro tebafuna mirembe ate nga n'emisana ensowera zingonga kutuuka mu kitanda kyabwe. Naye njagala okutegeeza nti ofundako oba n'emirambo gye bakutte ne basuulawo esatu okuwunya empunya gye kiwunya abaana. Okusinziira ku mmeeya w'ekibuga kino Deo Tumwesigye agaanya abatuuze okwekalakaasa waakiri baweebweyo ennaku 3 ekkolero litereeza embeera eno kubanga buvunaanyizibwa bwa munisipaali okukuuma abantu baayo. N'olwekyo saagala busooke kutuuka ku ekyo naye tugamba municipality naye eveeyo mwezi ennaku 3 ze mutusuubiza zibeeko kye zikola abatuuze baweereko naye okwogera amazima obuzibu buno bungi nnyo. Oluvannyuma maneja w'ekkolero lino agaanya okwogera amannya ge asambaza ebyogerwa ng'abantu abamu bagiyita safe house kubanga ne LC y'ekitundu kino yagendayo dda. Nsowera era tetuwanvunyu nkoko okoza kuzimbira eri muvunyu ekyaba bagamba nti safe house ate abamu ku lukiiko lw'ossebu balambula bano. Wabula bino kansala Mugoya Juma abiwakanyiza n'agamba nti obukoko obufudde wamu n'amagi agoonoonese ebibasuula ne bivunda. Nsowera teziva mu kalimbwe effe tulinako abamu obujulizi obuveewo waliwo ekifo ekiriwo omukuŋŋaanyizibwa bukops obukoko obukoze eki obufudde ne mugattamu amagi amavundu mu kinnya ekyo ne mugyamu emmere y'ebisolo eyaki ey'embizzi kati wano we musumululirawo okutwala ebintu ebyo n'ensobola ne zifuna gaapu ne zikola ki ne zijja. Bano bakkiriziganyizza okugenda ku kkolero lino okulaba ebiriyo era wabaddewo okuwakana okw'amaanyi ku baani abalina okuyingira era bagenza okuwunzika nga kansala Juma yeekandaza olw'okugaanibwa okutuusa lwe bamukkiriza. Mukweka abantu bange we mugamba kansala nosigala wa jamu okubira no twale kansala toyinza kukola nsobi. Tawuni Kiraka Francis Nyamugo aganya bannamawulire okubagoberera gye balaga era abawalaze empaka yeezoobye nabo nga wanono kamera zaffe zimulabyeko ng'awalabuka ne munnamawulire w'omukutu ogumu ng'agezaako kumulemesa okukola emirimu gye. Wabula oluvuddeyo ssentebe w'ekyalo Kitega mu Biruswaibu ne kansala Mugoya Juma bawadde alipoota ku ekyo kye basanzeeyo era mu kuyingira bajjiddwako amasimu gonna asikaali n'agasigaza si kulwa nga bakuba ebifaananyi era kansala yennyamidde olwa Tawuni Kiraka okusiiwuuka empisa era ayagala yeetonde. Wenkanya naye kanka Tawuni Kiraka twagala aveeyo yeetondere bannamawulire ku lw'embeera gy'ataddewo etalabise bulungi olwaffe abakulembeze nga tulina abantu baffe. Kampuni eno ekola emmere y'ebisolo n'ebinyonyi naye abamu ku batuuze bategeeza nti n'embwa ezifudde bazijja ku nguudo ne bazitwala okuzivundiza mu kkolero lyabwe basobole okufuna envunyu ze bayinza okukozesa mu kutabula ebirungo by'emmere emu. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Era tetuwanvunyu nkoko okoza kuzimbira eri